Ng'abawagizi b'omupiira beetegekera emipiira gya Bulaaya okuddamu okuyinda, ekitongole kya poliisi kivuddeyo ne kiralika abawagizi awamu ne bannannyini bibanda emipiira gino gye giragibwa okwongera ku bukuumi bwabwe. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga, abatujju bandikozesa akadde kano, wabula ng'akadde kano tewali kulabulwa kwonna ku bibanda. Kulaba nga tunyweza ebyokwerinda abantu abazze okulaba omupiira basigale nga obukuumi bwabwe bunywevu awamu n'okweyongera okubabuulirira obulabe obubeerawo naddala obw'ekitujju. Newankubadde tetulina bulabe bwonna obw'ekitujju obuwerekeddwa ebifo ebigenda okulaga emipiira egya Premiership ne Leagues zino endala, twagala okukubiriza bannannyini bifo ne bammaneja nti balina okulaba nti bali bulindaala nga beetegereza buli muntu na buli kintu kyonna mu kifo ekyo kye balagiramu emipiira. Ono era alambise ku biki abantu bano ab'ebibanda bye basaanidde okuba nabyo, omuli okwongera abakuumi abamala okulwanyisa ebiragalalagala, okussa ekkomo ku bantu abeeyunira ebifo byabwe n'ensonga endala. Balinawo enteekateeka ey'ebyokwerinda mu kifo ekyo kye bagenda okulagiramu emipiira. Balina okubeera n'abakozi abamala. Kasita wabeerawo ekikolwa kyonna eky'effujjo oba ekitaataaganya okulaba omupiira, balina okutemya ku poliisi eri okumpi. Omwenge ogusukkiridde tukubiriza bammaneja bano okulaba nga bakomya ku mwenge, baleme okuwa abantu okunywa omwenge ogusukkiridde ate ogenza okubaviirako obulabe. Mu bwofuwe bumu, omuduumizi wa poliisi mu ggwanga ayozaayozezza ttiimu za Uganda omuli eya She Cranes ne Gazelles olw'omutindo gwe boolesezza mu mpaka ez'ebyemizannyo ez'ensi yonna omuli okubaka awamu n'ensero. Has come out to thank all stakeholders from the Ministry of Education and Sports, National Council of Sports and the Netball Association for having prepared the She Cranes netball team. They have made us proud. The same congrats were extended to the Gazelles basketball team for making history in Kigali, where they participated in the FIBA Women's Afro Basket competition up to the quarterfinals. Kigongo, Kulwa Channel 44 Olikulo.